Eno ye alipota Embeera y'obudde wano ku UBC TV ogikutuusaako nze Agnes Nalukwango. Enkuba ekyagenda maaso n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era ng'okusinziira ku alipoota gye twafunye Bushen ebadde ne millimeters 4 n'obutundutundu 7, Jinja millimeters obutundutundu 8, Masindi obutundutundu 3, wabula ate Tororo obutundutundu nabwo 3. Kino kiviiridde ku mukubo gw'enkuba okuba nga guzzeeyo mu bukiikaddyo bw'Ssemazinga Africa saako n'okuba nga gusaasaanidde mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu ekiviirako enkuba wano nawali. Olunaku olw'enkya olwa Christmas tusuubira olutandika n'enkuba mu bitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale, olwe wasigadde akasana kajja kwaka nga mwetobeseemu n'ebire. Wabula ate mu biseera eby'olweggulo tusuubira akasana okwaka nga mwetobeseemu n'ebire mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'ogyeko era ebitundu ebimu mu nnyanja Nalubaale tubisuubira okuba n'enkuba. So nga ate ebbugumu erya waggulu tubisuubira okutuukira ddala ku degrees 30 eyo mu Kotido. Wabula ate ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 27, olwo mu nsozi ez'e Kabale lijja tuukira ddala ku degrees 20. Wabula ate ebibuga ebirala mu nsi tusuubira Nairobi ne Paris okuba n'enkuba nga n'ebbugumu Nairobi lijja tuukira ddala ku degrees 25, wabula ate Dubai, London ne New York tusuubira akasana okwemula. Tubasobodde okufunayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde, ffe ab'ekitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde tukwagaliza Christmas ennungi n'omwaka omuggya ogw'emirembe. Sula bulungi, weeraba.